kibi, but it ended there because Bugingo is smarter, hardlined, asobola okwerwanira okwejja mu buzibu. Muleke Kayanja. Senyonga va ku Kaya, leave Kaya. Senyonga Musumba Kiganda Bishop wange kwano gwange Musumba Senyonga, leave, muleke Kayanja emboozi zammwe oba temusobola kwemalira nsonga zammwe. Leave the man to thrive. Kayanja byabasinga bibasinga. Ne bwe mukola mutya Katonda bw'ati bwe yamugereka, you cannot lower him down because that seems to be the effort. Bwe banga bisiyaga, Uganda ina amateeka amakakali ku bisiyaga. Oli ku mukutu gwaffe gwa SML News UG. Nkwaniriza nnyonyi ddala munnaffe. Oli otya webala emirimu. Olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda n'okwetola ensi zonna ezirimu enzikiriza y'Abakristaayo. Kujaguza kw'amaanyi okw'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Era ndowooza mwenna gye muli okwetola ensi yaffe gye mubaddeko. Tubaagaliza olunaku olulungi. Olunaku lwa Easter luno lulimu ennaku bbiri entukulu. Mulimu olwaleero lwa Easter Sunday n'enkyo lwa Easter Monday. Era ndowooza ntimujja kweyongera kusanyuka nga bwe mulabye. Nyongera okujjukiza the training zaffe ku SML News UG ez'abaana abaagala short courses mu photography, videography, graphics, mentorship n'ebirala zigenda mu maaso. Ate nammwe abayizi abali mu layini y'ebintu ebyo nga mulina university kwe musomera oba colleges kwe musomera nga tulina okukolera internship placements, please come. Tulina internship placements zaffe especially in humanities courses ezo, humanities ne technical except medicine, law and engineering. The rest we have those opportunities. Come ku center yaffe tusobole okukola. Omulango gwaffe ogw'okwongera okubasaba okutukwatirako mu kaffe waffe ow'okuraisinga $5,000 okugulira senta yaffe ebyuma bye tutaaga okukozesa akyagenda mu maaso. Waayo tuwagire nga bw'oba olabye twongere okugenda mu maaso. The Eben's Restaurant, the Eben Gardens batukola bulungi. Tukola nabo, tubeera nabo, tuli wamu nabo. Eben Gardens erina nsana, erina ekifo ekirungi ka gardens ako kubuuza ku Ebens abo b'oyambuka nga tunatuuka ku masito waliwo kanisa ya Bakristaayo eyitibwa St. Stephen's, babuuze bajja kubuulira waweeri. Jawula ku gardens zaffe ate bw'oba oteekateeka emikolo. Tumanyi okufumba obulungi professionally. Jangu twogere, jangu tukolagane, jangu tuteekereteekere wamu omukolo gwo gunyume. Tolinda kujja ng'omukolo gutuuse, jangu kati tutandikire process yaffe y'okuteekateeka era tukolagane bulungi. Kale olwaleero njagala tutandikira awo. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Njagala olwaleero kwogera ku basumba. Emboozi yange gye tugenda okuwuliza olwaleero y'abasumba bannaffe Mukama be yayita okubuulira enjiri mu kibuga Kampala n'okwetola eggwanga lyonna. Lwaki njagadde twogere ku basumba leero? Ssabbiiti bbiri eziyise mukulu munnaffe mutabani wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, ate nga ye muduumizi omukulu ow'eggye ly'eggwanga erya UPDF gumita CDF, yayogera mu bintu bye byatera okusuulayo mu kusaagasaaga ku mukutu gwe ogwa X edda gwe twayitanga Twitter, ngaga nti gavumenti yaabwe bw'enajja eyiye egenda kuteekawo akakwakkulizo nti omuntu okkulira ekkanisa ng'omusumba anaabanga ateeka okubeera ne degree mu byeddiini, bachelor's degree in theology. N'akiteekawo
batono abakifaako kukigoberera. Mu batono mwalimu abakiwagira, mwalimu n'abaali bakiwakanya. Saagala ku debatinga nsonga za ddiini nga zo kubanga ziri too sensitive and too risky. Naye njagala okuzuukusa abantu kubanga Abaganda bano baga nti olwatta omwami nalumanya. Baga nti ate lwaki tewayogera? Kubanga agenda okwogera nga gwayogerako yafa. Nagamba olumba olwo nno nalumanya. By saying nti nalumanya aba ategeeza nti olumbe yalumanya nga n'abayinza okulujjanjaba yali abamanyi. Naye mu budde obwo teyayogera. Kale Abaganda baga nti olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewayogera? Bannaddiini wano mu Uganda sensitively baagala nnyo okutugamba nti beetaba mu byabufuzi. Ne bannabyabufuzi baagala nnyo tumatiza nti tebaagala kwetaba mu bya ddiini. Era mu njogera yaabwe ne mu ssemateeka waffe munnaddiini ne bannaffe abakulembeze ab'ennono beewazibwa okwetaba mu by'obufuzi nga bagamba nti byawulayawula mu bantu. Kale balowooza nti okukuuma ebibiri nga biri separate tebikwataganye kyekiyinza okukuuma emirembe mu ggwanga lyaffe. Bava ku byafaayo by'eggwanga lyaffe lino Uganda naye ate n'ensi endala kubanga waliwo bwina alaga nti entalo z'eddiini zaali zisaanyizaawo ko amawanga ne zivaako entalo ne zireeta obutabanguko. Era eddiini n'obuwangwa bw'omuntu, religion and culture, bye bimu ku bintu ebikwata ku muntu ne bimutabula oba ne bimusanyusa okuviira ddala wansi eri mu mutima. Era biri bimu ku bintu omuntu byayinza okulwanirira nga teyeebuuzizza nnyo oba kunnyonnyolwa nnyo. That's the nature of culture and religion. Omusiraamu bw'aba nga alwanirira ddiini ye teetaaga kuba wa kibiina kyonna ky'omanya FDC, NUP, NRM. Olwo abaga nti biri ebirala tubireke kati tuli ku busiraamu oba obukatuliki oba obukristaayo oba obulokole. Era kyeraga lwatu n'emikolo gyaffe egibeera mu ggwanga lyaffe wano osanga n'abantu abatasisinkana abayombagana nga ku mawuledi oba mu misa oba mu kyaki ng'enjogera ennaku zino bweri basinkanye babeerayo bonna. Kale ensonga ezikwata ku ddiini n'ebyafaayo byazo wano n'ebweru zeewalibwa. Kyokka ensi ekyuka, ensi si mayinja kubeera nago n'amayinja nago gakyuka. Olwali olwazi nga yafuuka kolansi lyali jjinja liri wamu balitemyetemye lifuuse bulere liri kolansi. So olw'okuba ensi ekyuka n'eddiini enzikiriza yaffe waliwo ebikyuseemu. Ennono yabyo yennyini n'enzikiriza doctrine biyinza obutakyuka, but the practice ebikolebwa bizze bikyuka. Kale kwekulaza nti olwaleero njagadde twogereko katono ku bino. Bw'onaaba olina obudde obusobola obigoberera bwe biribaawo ligamba nti waliwo eyayogera. Era njagala essira kulimala ku bannaffe ab'ekkanisa z'abalokole. Ekisooka mu ggwanga lyaffe mulimu ekizibu ekigenda kikula kye tutya okwogerako oba kye tayagala kwogerako. Ekkanisa z'abalokole eziyimiridde ku mutwe gw'omuntu mu kifo ky'okubeera ekitongole.
The Pentecostal faith now in Uganda is not institutionalized, it is personalized. Si kitongole nti kifugibwa amateeka agalambikidde obulungi ng'ekitongole. Enzikiriza ne practice yayo si biwandiike. So buli omu akola kyalaba nga bw'aba ayagadde. Ekyokulabirako, Kereziya Katolika kitongole is an institution. Era omuntu obuntu talina mukisa gusobola kusinga Kereziya maanyi. Era omuntu bw'atandika okweyisa mu ngeri etakwata na mateeka na nzikiriza na ntambuza ya kitongole ng'Ekereziya y'Obukatuliki, bw'atavaako yekka institution emujjako. Wetegereze wano mu Uganda waliwo abantu nga 2-3 benja okumenya. Waliwo Father Musaala yali atandise okukuba ennyimba n'afulumya, najja oba oli awo oluusi n'azina n'ayawula. Yalinga avaako ku Bukatuliki katono. He tried to disagree with the institution. Sebo Obukatuliki buzibu bwamukuba okukakana nga azzeeyo ne yeenenya n'addayo okuweereza. Church of Uganda yana bishop eyali archbishop omulamba Stanley Ntagali eyakola obwenzi n'ayagalamu k'omwawule n'amuzaalamu n'omwana ng'akimanyi bulungi tikimenya mateeka, kubanga mu Bayibuli teyogera na ku basajja nti muyanga onaabanga n'omukazi omu for that matter. Eteeka nnyo essira ku muntu ayimirira mu maaso g'abalala ng'ali mu kifaananyi kya Kristo okutegeeza abala okwagala Katonda. Yenga nti n'omulabirizi, omulabirizi to mean a church minister, n'omulabirizi anaabanga musajja ow'omukazi omu. Era ne bava enjogera abamu kuloza nti oba oli awo ekyokubeera n'omukazi omu monogame si ky'abasajja bonna, ky'abo abeewaddeyo okuweereza Katonda. Ng'era eky'abasajja obutawasa celibacy mu Bukatuliki bwe kitali kya buli Mukatuliki nedda, eky'obutawasa kirambikiddwa ku abo abeewaddeyo okuweereza mu Ekereziya Katolika. That is the institution. Era mu butono bwakyo nga bw'okiraba wazze wabaawo arguments nyingi kuga nedda bafaada bakkirizibwa okuwasa. Munda mu Kereziya mulimu abakiwagira, naye waliwo abagamba nti kasitojjawo ekyo ekimu ku binywezezza Obukatuliki ekibwawula ku balala, Ekereziya Katolika onaaba ogiwaddeyo. Kale sirukako ku buli musajja Omukatuliki, wabula oyo aba yeewaddeyo nti anaaweereza mu Ekereziya ekyakyerekereza, it's a sacrifice, kirisasulwa, Katonda akimanyi. Ngezaako okulaga institution, omuntu akolera mu institution, mu kitongole bw'atayinza kwewaggula n'asigala. Kyokka asobola okwewaggula ekitongole ne kisigala. Obukatuliki buyinza obutakyuka naye omuntu omu ayinza obutabukuba. N'Obusiraamu bwe buli. Obusiraamu bulimu Abashiya n'Abasunni ne bonna bakkiriziganya nti bagoberera omuntu omu eyabatusaako amawulire ga Katonda aga Nabbi Subhana wa Tahara, ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
era tebaawukana ku ekyo, era bonna bakkaanya nti omuntu olunaku asaala swala 5 ziri 5, era nkakasa bulungi without fear of contradiction nti singa wabaawo omuntu yenna awuliddwa mu nsi yonna nti yatandise enjiri y'obusiraamu oyogera ku swala zibenga 7 oba yasazeeko 2 zisigalenga 3 oba asalako emuziri swala 4, baabasiraamu tebayinza kukkiriza kusulawo kubanga bakimanyi nti olwo oba otandika okuwabya enzikiriza yaabwe. Ebyokulabirako ebyo bikumale okutegeera gye ndaga. Bannaffe abalokole tebalina kintu ekyo. Obulokole bwa Uganda kati buli ku muntu, era obawulira omuntu bwe yeeyanjula mu Kampala ne mu Uganda abasinga obungi abali mu kanisa z'abalokole bamusuubira okwogera nti ndi mulokole naye atula obulokozi naloka mwaka bwe guti amaliriza agende nsabira wa Musumba Bujingo, nsabira wa Musumba Kakande, balina amanya ge beewa omune Bujingo pastor, nsabira wa pastor Bujingo, Lubega apostle, nsabira wa apostle Lubega, Kiganda bishop, nsabira wa bishop Kiganda, ne Joseph Serwadda bwatyo, ne wa Tom Mugerwa bwatyo, ne walala. So kikukatako mu bulokole bwa wano okubanga olina omuntu mwova you must. Ewa Pastor Kayanja, ewa Apostle Mulinde, ewa Apostle Kawalya, ewa Bishop Kiganda, ewa Bishop Serwadda. Ebitiibwa ebyo buli omu akyeyita kusinza nga ye bw'alabye. Tewali standard egamba nti omuntu okuyitibwa bishop oba oli bishop wa Anglican oba oli bishop wa kanisa y'abalokole guno gwe mutendera kwoteekwa okutuuka. Bo baga nti nga bw'oba oyitiddwa, but there is no standard. Olw'okuba bakikoze bwe batyo ne badobonkana nakyo ne kyonooneka, kiyinza okusikiriza gavumenti kutandika oga nti katubayambeko okubatereeza. Muhoozi kyagamba nti tujja kuteekawo mu gavumenti yaffe tubeere ng'omuntu abulira enjiri ng'akulira ekkanisa waakiri alina diguri mu theology. Ayinza okyogera leero ne tukibuusa amaaso ne tukyerabira, nekyo ekijja mu maaso kijja kujja. Si kirungi nnyo naye tetujja kunenya eyakireeta, tujja kunenya abo abeeyisizza mu ngeri ewalirizza oli okubalingiriza. The conduct of the Pentecostal pastors may provoke or attract regulation from government, which is a political arm. This regulation will now mean that government or the state has control over these churches and must regulate them instead of them regulating themselves. That is good, but that is equally bad. But we may not blame the regulator or anybody intending to regulate, but those who have behaved in a way that has provoked regulation. Bw'oba oyagala kutambula mu Uganda ng'oli musiraamu, teweetaaga kumanya ani nannyini muzigiti. Walaba masigidi wonna ng'obudde bwa ssala bukutuuseeko, amateeka gamanyiddwa. Oteekwa okusangawo akadomola, kateekwa okubeeramu amazzi, kasita ofuna wuzu, genda osaale. Bw'oba oli mu Katuliki ne bw'oba oli Arua n'ojja mu Kampala,
w'osanze kereziya kimanyiddwa kuba akabonero yingira mu kereziya osobola bulungi ogoberera misa ne batawulira lulimi lwe boogera. This is institutionalized life. It cannot just be that anyone can do anything. Anybody can undertake his wishes and claim to be a single body. Kubanga bagamba bonna tuli balokole ate mu bulokole ne mubaamu ebiwayiwayi bye batema. Waliwo ebintu ebirabise mu Uganda abo ne babuuza naye abalokole bano mbadde n'omukisa mu bulamu bwange throughout life mbadde munnamawulire. The job of amawulire is adventurous. Era mu mawulire obanga munnamagye bakusindika wonna. So nsobodde okufuna omukisa okuyingirako mu kkanisa ey'omusumba Kakande, nayingirako mu kkanisa ya Kiganda, nasabirako mu Yakayiwa nga ndi ku university omusumba Kayiwa, nasabirako ewa Bishop ewa Joseph Serwada Doctor, nayingirako ewa Apostle Lubega n'abalala bangi. Nagendako ne wabizaayo. Abamu mbangezeyo kusaba, abamu mbangezeyo kutumibwa kukola mirimu nga munnamawulire, abamu mbadde ngendayo kwetegereza what we do. Era nsobola okutegeeza abasumba bali mu Kampala na buli omu engeri gy'atambuzaamu ebintu bye. Obudde butuuse gavumenti ekome ku ngeri abasumba gye bakolamu ebintu byabwe, kubanga abantu batya okwogera. Ne mwenna mumanyi nti abasumba naddala kati mu Kampala baswaza. Mpuliriza omusumba Ssenyonga neba nesimanyi nakumanya ng'alina Samoni Namba, ng'okubuulira okwo kwakunnyonnyola bubi bwa musumba Bujingo ne Kayanja. Ennaku zino Ssenyonga omusumba obudde bwe bwonna abumala mu kubuulira bantu bubi bwa Kayanja. Ate abakkiriza balokole bannange baafuukanga kasasiro, buli omu waddembe okusuulamu kyayagala. Tamala emirundi yakozesanga lusona nti okunyamu abagoberezi bafuuse bangu, buli muntu asobola okubanyamu nga bw'ayagala. Yo nsonga lwaki buli musumba ali mu Kampala mukyala we musumba buli muka musumba. Tewali abuuza obanga bonna batendekebwa mu ngeri y'emu nga balina ebisaanyizo byebimu, nga n'okuyitibwa kwabwe kwe kumu. Amafuta bwe gava ku musumba gayiika ku mukyala we. Fe abagoberezi tetulina nakubuuza nti yayita mu mitendera ky'okufuuka omusumba. Kiri automatic. Mukyala musumba abeera musumba. Nga bwe wandigambye nti kale buli muka imaamu naye afuuka imaamu. Kisoboka. Tekirimu sitaani. Ne bateekwa okubeerawo emitendera. Ennamirembe wano mu bulabirizi bw'ennamirembe, omulabirizi w'ennamirembe Moses Banja mukyala abadde mwawule, kubanga tolina bw'otuuka ku bulabirizi nga tobadde mwawule.
abadde mwawule nga ne mukyala we mwawule. Professor Reverend Canon Professor omukyala erinnya livudde mu mutwe nja kulijjukira. So Bishop Banja nene mukyala we naye mwawule, naye buli omu amanyi nti tewali aga nti ate atya, because bamanyi nti Banja yasoma obwawule nga ne mukyala we asoma obwawule. Bayawulibwa differently, bali ordained differently. Ekyokumala ne bafumbiriganwa kijja eri qualification okubeera abaweereza yeesoose. Naye si garanti nti mukyala Margaret Kazimba, mukyala Archbishop waffe Dr. Stephen Kazimba Mugalu naye mwawule, tayisi mwawule, talina na gyabulira njiri okujja kumita nti mukyala Bishop muka Archbishop ababuuzeeko. Amateeka gano n'ebigobererwa ebinyigiriza ennyo abantu ate oluusi bye biyamba okutereeza ensi yaffe. I am giving comparisons because I am a teacher, not because I belong to a particular faith and I want to advance it. No. Naye mpulira nti bwe nali mbatizibwa mu kanisa ya Church of Uganda baga nti banteekako akabonero ak'omusaalaba. Amakulu gaako nyingire mu kisibo kya Kristo, mbeera omwana omwesigwa era omulwanyi ow'enjiri ya Kristo ennaku zonna ez'obulamu bwange. So sisobola kulwanagana na bitagenda bulungi mu basiraamu. Siriiyo. Mbaagala, mbamanyi, mbawuliriza era nsobola okwogera nga sitidde without fear of contradiction nti obusiraamu yeddiini esinga okubeera fact based, nti ebintu byayo biri fact, osobola okubiprovinga nti omwezi bwe gutalabika tewayinza kuba okusiibulukuka, kyokka omwezi guyinza kumala nnaku 31 nga tegubonese, ti scientifically proven. So obusiraamu bwe Uganda bufaanana n'obwe Saudi Arabia, bufaanana n'obwe Khartoum, because it is what they believe bwe kityo bwe kibeera n'ebirala. So ekyo nkimanyi and I appreciate it. Ate obanga obusiraamu bwatandika dde okuwa amazzi ekitiibwa nga manyi nti buli muntu ateekwa okukozesa amazzi okwetukuza n'okunaaba mu ngalo myaka mingi kati kirowooza. Wano juzi gavumenti ya Uganda ebadde efulumya ssente, I think waliwo bakola budgeting erimu miliyoni 4 byakusomesa bannayuganda kunaaba mu ngalo. Government spent money in a hand washing campaign, a campaign to teach Ugandans that you need to have water around you, try to be clean every time, wash your hands as much as possible because it is not necessary. Ekyo baali bakibuulira ffe b'abasiraamu bakimanya dda nti amazzi omuntu ayinza kubeerawo without water, not only for drinking and bathing but for hygiene. Water is a Muslim's friend. Abasiraamu mu nzikiriza yaabwe ne ba-encouraging okukomola, kiri part of them for men to circumcise. Bakikoze emyaka mingi. Ffe twakajja okumanya nti circumcision, okukomolwa, sala nti kusiramula, okukomolwa kiyamba nnyo obulamu bw'omusajja. It's part of your hygiene and part of your health. Nga ne bannaffe batugambye nti kale bw'obeera mukomole still ofuna siriimu niyo olinawo emikisa 98 okwewala ekyo. Gavumenti etandika okussa ssente mu kutukomola. This government of Uganda now
has made it mandatory for every male child born to circumcise because it is good for our health, good for our hygiene. Ekyo bakigamba ffe ba Simon Muyanga baba siraamu bakimazeemu emyaka mingi. It is part of them. Today we are promoting circumcision after attacks of diseases. Kale nkulaga ebintu ebiteeketeeka obulungi ebiri institutionalized nga bitongole ebitongole ne mu makaago. A home, a family is an institution. Eriko amateeka era tukimanyi nti oli kasaga nti family ebeeramu abakulu n'abato, ebeerako agikulembera. Tukibuuza abaana kusoma nti who is the head of the family, nti ye taata. It is institutional. Omukyala kobenga olafubana nnyo okuyimirizaawo amateeka amanyi asola amaka kikole naye si kyekikuwandiikiddwako. The head of the family is a man. Era ffe Busoga ewaffe gyenva totuleetako lusiddiiki nakacapizombo kuba oli mukazi ne bwoba gwoleeta emmere ewaka nga gwokola gwolina ssente. Nze nnyinimu, nze era mpulabaga nti basajja bajoozi sebo nnyini gw'omuliisa gw'omusuza naleka ayagala abulukume seba abulula nnyini mbulula. Ne bw'oba onsinza diguli ng'olina nnyingi, ne bw'obanga ewammwe bagagga nnyo nga nze ndi mwavu, kasi tokkiriza okumpita mwami nga nze balo. Ebirala byonna tebirinkwatako. I am the head. You have one option to follow my instructions. They may come as orders or they may come as agreements and concessions if there is dialogue in the home. So njagala kukkiriziganya n'abalowooza nti obulokole mu Uganda kati tukyusizza ddi nti bonna bakkiriza Yesu Kristo buteebweko amateeka ku nzirukanya y'emirimu n'enkola. Nzijukira Bujingo, Pastor Rosias Bujingo yali mukwano gwange nnyo. Bujingo yali musumba wange. Bujingo yaliko taata wange. Naye along the way waliwo abantu ndowooza babiri oba basatu, 3 people abajja wakati waffe ne batwawula. Bagamba sitaani kuba na maanyi, nali sikisuubira, but 2 people, 3 people came between us ne bankonjera ebigambo n'ekigendo ekyokunjawula ku Bujingo. Ndowooza ne bamumatiza nenkirekera Katonda. It is painful because Bujingo was my father, was my pastor, was my friend. Is one of the people I respect most. Ne bwe mba musanze mu kkubo kasita wabawo ka space nfukamira ne mubuuza. So whatever came between us, nakireka I left it to God because that's what they wanted and they achieved what they wanted. But you know for sure that Musumba Bujingo is my friend, was my friend. Era nzijukira nga munvuma ku mukutu bwe nagamba bwe navaayo nemba omu ku babakakasa nti bannange Bujingo kituufu baamukubya amasasi n'ekiwundu nkirabyeko mu mugongo. Abantu baatuvumanga bwe tuli abafere n'omusumba Muyango oli mufere bibe n'olwaliro sikijjusa sisobola kisa. Bujingo baamukuba amasasi nalaba ku kiwundu n'amaaso gange, ndikijulira ku nsi ne mu ggulu. Nafuna omukisa ogulaba ku kiwundu kye kubanga yali mukwano gwange nnyo nnyini ddala, era nga sisuubira nti walibaawo omukisa ogutwawula naye. But I mean, just 3 people came in between us ne boogera nga sobola kwogera.
ne boogera nga sobola kuwoza na kunnyonnyola, and I left it at that. Despite that, ekindeese ku ekyo, I'm just giving you a background, that's me, it may even be personal. Naye nzijukira Bugingo ye yasooka okuleeta omuze gw'aba pastors okuwa accountability mu kkanisa, era kinaamuwandiikibwangako ne kimubalwako ng'akikola buli ku nkomero ya buli mwezi, Sunday esooka mu mwezi omupya. Agamba leero sirina njiri, kwata ekitabo, twakola lanchawa eyo aluli yavaamu ssente bwe ziti, lanchawa zonna omwezi zivuddemu ssente bwe ziti. Twalina overnight bwe ziti zaavaamu kino. Twalina Easter nga leero bwebadde, mu Easter twasonda ssente okumanya yali so transparent nga boogera ne ssente ze tutamanyi nti waliwo yaleeta ssente z'e Canada, dola za Amerika, eza Busudaani, ssente za Kenya, eza Uganda, Burundi, Rwanda, ng'era azoogeranga bwe zajja, so si mu ezo ezaziwanyisibwamu. Kyatekanga abantu nno ku bunkenke, basumba banne otandika okukola empalana, ate ne kinyweza nnyo abakkiriza abasabira ew'okumwagala. Obuzibu bwe tubadde nabo nti abantu ba wano bwe bategeera omusumba baagala kwerabira Yesu ate batandika okusinza omusumba. Kyekivuddemu empala nti asabira ewa Bugingo tayagala kulaba kwasabira wa Kayanja, asabira ewa Kayanja tayagala kulaba asabira wa Bugembe, abasabira ewa Bugembe tebaagala kuwuliza basabira wa Ssenyonga, newa Ssenyonga bwe batyo. Ate n'abasumba ate nabo ne batuyamba okikuza. Ssenyonga omulimu gwe kwa kutubuulira bubi bw'abasumba banne. Ssenyonga yeesibye ku Kayanja ennaku zino nga ne bwe tomanyi Kayanja weetaaga onoonya otegeere omusumba Kayanja gwe boogerako yaani. Yeesibye ku Kayanja, yeesibye ku Bisiyaga. Kayanja omusajja ono atubuulire ssente yazijjawa, atubuulire message zaavaawa, atubuulire abaana bano sinze naye abaana baga nti kale katukkirize. Kayanja bw'aba nga abaana bakolako ebyensonyi ng'abasumba bagamba nti baaluganda, bonna bakolagana nga etteeka bwe ligamba nti yagalanga muntu munno nga bw'oyagala wekka. Kyandibadde kisana kumubuulira ku mizindaalo, kyandibadde kyetaagisa press conference, bannamawulire okubategeeza nti would even the public need to know that these pastors have disagreements? Ideally, no. Abasumba tebalina bwe basobola kwesisinkana bo bennyini ne bakolagana. Bwe wabaawo munnaabwe asiiwuusa empisa ne bamukomako, bwe waliwo yeetaaga okubonereza ne bamudisipuliininga. Lwaki twongera okuswala buli lunaku mu ggwanga lyaffe? Kuba kati mu Uganda mulimu entalo z'ebyobufuzi buli season. Tewali atamanyi nti Museveni abadde alwanagana ne Besigye, bwe yakkakanyiza Besigye kati alwanagana na Bobi Wine. That's how it is in politics. Ne mu kkanisa bwe kiri. Tewali atamanyi nti Ssenyonga tayagala Bugingo. Era last year around October, Ssenyonga nga bw'owuliriza enjiri ogenda n'otega TV ewaka ne baga nti kati eyo Top TV. Naga nti ndowooza eno TV y'abalokole kampulirize. Nawuliriza Lanchawa Namba ng'omusumba Ssenyonga agimaze ku Bugingo ne bwe batategeera amala ne batuuka n'okumanya nti agamba bali abasabira e Kavule. Omusajja yasolozza Pentagon, omusajja olaba sente ze yasolooza abantu basabira mu ttenti. Lwaki tateekawo kizimbe abantu basabira mu ttenti ku sente zonna ze yasolooza? Ani yeetaaga okumanya? Omusumba tayinza kubira musumba munne muga nti owange tukuyambye tutya ng'abantu basabira wabweru. Enkuba ebakuba kubanga ewa Bugingo enkuba bw'etonnya ebakubira awo ne beevulunga mu bisooto. N'omusumba abagobera naye ne yeevulunga mu bisooto enkuba n'emuggwerako. Bwe batyo bwe bamwagala, bwe bamumanyi, bwe bamutegeera, bwe bamuwulira. Abatasobola ebyo tebagenda we bajja wuwo ewa Ssenyonga.
katuli ku kisiyaga beesibye ku kayanja n'ebisiyaga kayanja nga bamwogeredde n'ebisiyaga balwanye naye tebamaliriza ono akivaamu ono n'akikwata naye bwebanga ewa kayanja eriyo ebisiyaga ensi mugibuulidde abavubuka abatabyagala tebajja kgenda wuwe kubanga tewali gwe bakakagenda wa kayanja teri gwe bakaka kusabira wa kayanja awulira nti ewa kayanja temukolera tagendayo mubaleke bennyini beesalirewo ki kye baagala okukola naye enkayana z'abasumba zino buli kiseera nga tuli mu samuni ziwulirawo n'asojja oli bassebo ne bannyabo muyinza obutayagala kubyogerako nga bwe mbamanyi bwe mwekwasa naye bituswaza wateekwa okubaawo omuntu akkiriza okwewaayo agambe Ssennyonga nti emboozi yeetutamye leka kayanja mwami Kiganda muleke leave this man because abagoberezi bammwe babategeerera bamanyi where to go abaagala oluzungu olungi basabira wa Lubega bakimanyi nti ewa Apostle Lubega eyo luzungu abatamanyi luzungu bagenda wa Kiganda era obalaba luzungu mulimu abaluma naye abasinga abagala enjiri mu Luganda wasanga wa Kiganda ewa Bujingo teri translator you people Bujingo abuulira mu Luganda ye kenyini yatabulamu nko ku luzungu osanga yabalugwala n'abakyoli abato nga bagenze bwe batyo bwe baagala ewa Ssennyonga newa kayanja ebeerayo translator ono bwayogera mu luzungu wapaawo ataputira omusumba mu Luganda bwayogera mu Luganda waliwo abizza mu luzungu bwe batyo bwe basobolagana tewali muntu yali amanyi nti Bujingo ayinza okuwula mu Luganda na breaking through. There was a time basebo wano mu Kampala nga ku ssaawa omusanvu ezalankyawa okuva 5 paka 8 TV zonna ne radio bateze soroti okusooka no baateganga Bujingo nga tannafuna na radio na TV ze nga bamutega ku buli mukutu gwe yateekange. That's what they wanted. Simanyi nnaku zino bwe kiri because si kya rotating nnyo mu kibuga. There came a time that the whole country nga ne bw'oba oyita mu street z'Ejjinja, Masaka, Weya, ku ssaawa ezo ekyalankyawa ye Bujingo yali yakimala. Simanyi oba kyekikyaliwo ekityo. I am being honest that I have not followed. Kubanga mu kusooka nga tannafuna radio buli wagenda nge wa Bujingo akuwa CD waakiri genda n'enjiri yo giwulirira ewuwo. Era naye n'owulira nga Ssennyonga alwanye naye. Kale bwe nga nti Ssennyonga ne Bujingo balina obuzibu ate bwenda nga yakawummuza Bujingo ate ali ku kayanja, then I will know that maybe the other people are not the problem. You are the problem. Kayanja simumanyi, mulaba bulabi ku mikolo mu kanisa ye at least zinzo situulangamuuko mufollowinga ng'omuntu gwempa respect nti bw'abeera abuulira the message is polished ate egatta traditional and contemporary understanding of the gospel of Christ. Ewa Sserwadda bamanyi abagendayo. He's a man of respect. Sserwadda talina budde bw'abasumba balala ndoza bw'aba abeemulugunyaako abeemulugunyizaako eyo munda ayinza okuba alina obuzibu nabo kubanga singa yali abulina waliwo we twalina enjiri ewa Bujingo nga buli ekivaayo kibuulirako na Sserwadda. Sserwadda did not reply. I do not have on record nga Sserwadda dda. But that time omusumba Bujingo yali atubuulira bye yayitamu atuuke waali nga kiwanga testimony ngalaga nti yabonaabonera ewa Sserwadda. At that time ku kituuti ewa Bujingo kwaliko ne mutabani wa Sserwadda era mumujjukira nga yatuuka ekiseera ndowooza n'amanya nti nedda ono tubadde naye bubeezi n'avaayo naye ng'omwana yali agumye nga bakonjera kitaawe nga naye waali n'agattako. Time came n'alaba nga tekimukolera n'akita
that ended. So nze ndowooza, you know, I have been a victim of blackmail. Nali mbonaaboneddeku mu bantu abasalawo okukonjera obukonjezi. Abantu bakonjera omuntu nga balina kye bamulabako ekiri above. Era Bugingo baba akyogera katero kijja naga nti bw'owulira abantu tebakwogera kitegeeza tolina ky'okola. Kyokka kye banjogerako nakyo kimatalinga. Naani akinjogeddeko? Nze nali ntuukiriddwako omusumba wano mu Kampala ng'ayagala kumpa ssente ampedda te mission against musumba munne. Kiri ku record. Ssente nazigaana. Bantu bano bagula balooza njagala nnyo ssente biki. Naye nagaana ssente zaali nnyingi. I refused the money. Era kye nakola nga nti navaayo nga nnyiyo nti abasumba baffe be twagala okugoberera bwe bati bwe bali. Kye nakola ne ŋŋenda ŋŋamba omusumba Bugingo, because it was eyalina mission sijja kumwogera, ka ŋŋende kwe bampa yali Bugingo. Ne mugamba nkwagala, ne musinga nenga musumba Bugingo. Musumba munno gwe bayita gundi abadde ayagala nkole bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti against you, era abadde ampa ssente. Naye ssente sizitutte, size wano okuloopera, naye njagala kugamba nti beera aweya, kubanze nnyinza okuba situtte ssente ne bafuna anaazitwala. Bw'owulira ebintu ebifaanagana bwe biti ku ggwe bijja kuba biveeyo. Bugingo omanyi ewaffe e Busoga bagambanga nti waliwo Abannarwanda, the Rwandese, abantu abo Abannarwanda, nti mbu tebasobola kuuma kyama era bw'omubuulira ekintu ayinza okyogera. So it was rhetoric, of course, it is common rhetoric. Nali simanyi nti naye Bugingo ate bwe yagenda Katuuti okubuulira kyenamugamba nti sirikola, yamala n'akyogera nga nti abasajja banwanyisa era muyanga lutaayo ono mutabani wange babadde bamugo, naye mwana oyo mulungi azze n'ambuulira oba yeerabira oba akyabijjukira. That's why ye bwe bamugamba ebirala against me n'atabuka najjukira nti kati ono yeerabira entwale baali bamulwanyisa nenzija mugamba kino. So wadde yakyogera, I never regretted it because I was trying to save the Church of Christ. Nimugamba yamala nakyogera yakibuulira abagoberezi be, but I was also it's not nakireka the way it is. So manyi nti abasumba bakola data games. Some of our pastors have been overtaken by money, the need for health, for wealth, the need for ebyobugagga. Abamu ebyobugagga bibamenye, abamu bakazi be babamenye, abamu bitiibwa. So oluusi wempulira nga bakonjera ennyo omuntu, sisooka kulowooza nti omuntu oyo mubi. I want to give that person the benefit of doubt. Okusooka okwetegereza, is it because that's me, that's the profession I am in, investigative journalism and mind. So manyi nti omusumba Kayanja amanyiddwa nnyo ng'ali kumpi ne First Family ya Uganda. Omusumba Kayanja amaga nti amalayo, enjogera y'ekiyaaye. Omusumba Kayanja, Pastor Robert Kayanja amalayo ewa Museveni, era abantu bakimanyi nti mukwano gwa Janet Museveni, muka Museveni, so amalayo bamanyi nti ali close to State House. Omusumba Kayanja y'omu kwabo abatono ennyo, ndowooza basatu, Sserwadda, Bugingo ne Kayanja, okay, gattako ne Musumba ne Pastor Bugembe, y'omu ku batono abalina omukisa ogusabirako ku mikolo gya gavumenti n'emikolo gya president, functions of the First Family and state functions. Eri abasumba b'essira banka abamuyise naye ajja asabira awo,
sibala nko babajje bali batuweereze mutambirawo tulabeko bati manyi nti Bugingo Bugembe Sserwadda Kayanja bakikola kale oluusi bwe bavaayo ne basaba bwe bali ku state functions olw'ekikula ky'omuntu nti omuntu era kitwa personal aggrandizement omuntu alaba ayagala okufuna ekitiibwa abatakifunye bayinza okugezaako okulwana bwe bati naye abalwanyisa Kayanja bomba saasidde kubanga boogeredde Kayanja gavumenti tesalanko nkolagana yaayo na Kayanja Mwami Museveni takendezaako nkolagana ye na Bugingo olw'ebyo bamwogerera gavumenti eno ekolaganye ne Kayanja emuwa ekitiibwa kyekimu amuyita ku mikolo okugisabira bwe batyo kwe bagasse Bugingo kwe bagasse Bugembe oyo ye Sserwadda ali mu ttuluba lirye I think is the biggest gentleman in that category. Gentleman. Musumba Mbonye ye bamanyi nti oyo ye smart bwe bityo Pastor Mbonye n'abagende wa Mbonye omuntu asabire wa Mbonye tayinza kutula ate wa Kiganda kole wadde dakiika 2. They are totally different personalities. If the church, if the Pentecostal church was simply a church with the body of Christ, that would not matter. You would not even want to know whether you are under Bugingo or Bugembe or Sserwadda or Kakande or anything. That's how the Catholic Church is. Nti Father Omusoga abadde Erubaga bamusindika mu Arua anti kati ogenda kukolera mu Balugwala era nayimba ye misa nawe w'ekitiibwa nga bamanyi nti mwatyo wa the institution. So mbirabye entalo za wano olwa Bugingo bwe luwedde mukazi makale babeera okwo bonna abasumba bonna ne babeera okwo naye olw'okuba Bugingo had not never died si mwangu he has proved that yet si mwangu kumenya nga balwanye kati Bugingo bamumaze ate katuli mukuuliza Kayanja bannaye muleke Kayanja abagala Kayanja bwe batyo bamwagala abamumanyi bwe batyo bamumanyi Katonda we yamuteeka weewo we yamuyimusa tayinza kumugjawo buli omu akola ebibye abantu batyo bagambako naye nga ffe abawuliriza nga twasoma bitutamye Musumba Kiganda simanyi Bishop Kiganda Musumba Ssenyonga n'abalala mu ttulube tukooyo tubuulira ebyabannammwe mutubuulira ebyammwe tugoberere ebyo we are fed up. Olira abantu bye boogera ng'oli mu taxi nga boogera ku musumba n'osirikira n'onoga nti how I wish nsobola omugamba gw'olusobera katuuti bw'otyo n'olasana n'ebigambo byo ng'olowooza nti eno abantu banyumirwa abantu ebintu bibatamye entalo z'abasumba mwe gye tumanyi nti gye tuwummulira nammwe nga muli mu kuneneŋŋana bitutamye. Nalabye Kayanja yatulaze Sabbiti nali ndaba ku TV nga tibannanga abatwanyisa bulijjo tubategedde netiwaaka z'amasimu n'aboogera ku bisiyagana ki nga nti no n'abategeera nti mulimu Kiganda mulimu ne Ssenyonga bano be bavugirira abatuli obubi abatulima empindi ku mugongo nandiwakanye nenga nti Kayanja alabika awaayiriza naye ate bwe mpulira omuliro Ssenyonga engeri gye yadduseemu amangu okudduka okwetaasa n'okwogerangeraga nti kubaka tuli bwakira naga nti bannange obudde bw'essola bagenda kubukyusa bagenda kukyusa obudde bwa ssola nze muyanga atali musiraamu atasaala binkwatirako bimpita baganda kati binangwa enkoto naye bw'olaba bawogera n'entandika okudduka ani oyo abaganda baga nti omala okunya mulumbe nti alinyimba alindaba wayonoonye mulumbe notandika okulabula kati gwerewulira nno ng'akyogeddeko ng'akitadde mu luyimba alindaba ate alikulaba atya wakikoze mulumbe mu public. Naffe nganze muyanga lutaaya sina buyinza bulumba Musumba Ssenyonga oba anybody
singa ebintu byammwe bisigale. But the moment you come to the public domain, naffe bwe mulaba nga abatasaana tuba tujja kubajajinga. Ebintu byammwe bitutamye. Njagala kumaliriza n'omulanga eri President Yoweri Kaguta Museveni. Mwami Museveni, President, Your Excellency, Taata Muhoozi, abantu bano babo. Oyinza n'okubanga mu bye bakola byonna okubanga bano bali mu kulwanyisa Kayanja bagezaako kuvuganya kukutuukako. They are competing for favor. Lwaki Kayanja yekka yasabira emikolo gya gavumenti? Kale lwaki Bujingo yekka Bugembe oba Sserwadda? Lwaki ne Kiganda tumuyita asabire ku mikolo? Lwaki ne Ssenyonga tafuna mukisa? Lwaki ogenda wano wokka? Bwe bityo gwe wekka kati abantu bo bwe bati bwe bakuze bwe bamanyi. Abatuukira President Yoweri Museveni mu mugambe ye yekka asigaddeyo kubanga abasumba tebawa abasumba bannaabwe kitiibwa. Tewali institution nti yonna alomba omusumba ewa Ssaabasumba. Toyinza kulumba Pastor Kiganda n'omuloopa ate ogenda muloopa waani? Is the bishop yasembayo ku ntikko, ogenda muloopa waani? Nzijukiranga Musumba Bujinga atugamba n'ebyo byoga nti waliwo mukago gugatta bapasita bonna, simanyi the Pentecostal Assemblies of wapi, yabigaana era yabikuba. Kati oyinza musindikayo nti kati Bujingo bw'aba yankoseza ngenda muloopa wa Sserwadda atuutya. Bujingo yatandikirwako era yakomerayo ewuwe. Kitegeeza nobody can put these people to order. Omuntu yekka gwe batya ye gwe Mwami Yoweri Museveni. President, tuyambe yita basajja bo obagambe bajje emboozi yaabwe mu mawulire. Omusumba Kayanja bw'abanga musiyazi nga bwe bagamba ng'ensonga ziri mu kkooti ate Ssenyonga giramuwa, lwaki zirinnya ku kituuti kye? Azireke gavumenti kkooti ezikole. You cannot fool us nga nti twagala byogerako wadde biri mu kkooti naye tubitegedde era abo already biri mu kkooti nga tusobola byogerako ate oyogedde. Bannaye tulina abaana abakuze. We cannot run like that. So Museveni ono abajinya ajja genda. Muhoozi gwe baga nti yaddako, siri sure. I'm simply saying baga nti yaddako, simanyi addako because I'm not God. Ne bw'abaddako I have no problem. Sina buzibu kwaddako. Nze nina buzibu ku nsi yange kubeera bulungi nga tulina eddembe lyaffe. Basumba mmwe manyi nti bajja bagamba mmwe bennyini mulemeredde okwefuga, mugenda kusikiza gavumenti egyebafuge ereeta amateeka ge mutayagala. Temugirenya kubanga tubalabye mwekka nga mweyonoona. Abantu batandise okubanja. Buli musumba alina kyasinza munne kye twegomba ffe abagoberera. Bujinga abadde mulungi nnyo ku accountability. Tewali ali kimujja ku account. Kale waki tetumanyi bo walinga ensimbi twasolooza bweziti twagula obutebe 200 ng'era bw'oba osabye ku ssandaga nti obutebe bwe mulaba obwo obwa bbulu twabuguze naawe obalamu essente zaakugambye n'omuwendo gw'obutebe bwayogeddeko n'ogeraageranya nti bwe kuba kuliko emitwalo egibulako 5 gy'egya transport eyabuleese naye ng'akoze accountability. Abamu temwagala na kwogera accountability. Kati baagala kuleeta tteeka ebirabo bye musolooza bifuuke public finance nga babibabuuza. So teri abadde ababuuza nga muyina eddembe lyammwe okikola bwe mutyo nga teri abafaako. Kati olw'okuba mweyisa mu ngeri bwetyo batandise kibabuuza ate mujja kunyiiga. Tubamanyi. You can preach decently. Okubuulira kye kintu kyokka ekigatta byonna. Omusumba abanga musawo, omusumba musomesa, omusumba munnamateeka, omusumba muzadde. You have all these professions. You must behave in a manner that satisfies all of them. Bassebo ne bannyabo. Siina gwe ntya nti muligaana okujja okunziika. Kwanze bwe mala okufa sinze mba ekizibu. Bempunyirira ku nsi be babeera ekizibu. Mutereeze ng'egye tukolamu ebintu byammufe. For this purpose, olwaliro lwokka mbasaba muwe Kayanja emirembe. Mulekere Kayanja ministry ye. Mulekere Kayanja abagoberezi be.
naye ne muswaza musumba munnammwe musajja munnammwe omukulu asumbye abantu bangi bantu bali mu Kampala muno aboogera nga omukisa yaguggyeeyo ne bamuteeka mu kaguli mu kooti n'obeereyo n'osanyuka gwe oluganda yandigenze okulaba nga ekyo mukibikkirira waakiri mukitaasa ate nobanga gwe osooka n'okulinnya katuuti. That image, I am not close to Kayanja, but I want to salute him because at least I can give evidence nti Kayanja agezezzaako okubeera gentleman n'okubeera omugumiikiriza ne bakola byonna n'abanga atawulidde. Naye over time, now 10 years of the same conversation people do. Naye ndowooza yatulise yakooye n'atulika ne mulya for the first time. Are you getting response with those allegations? Abatabirira ku kituuti babyoge n'abireka eyo. Basebo wandibadde namwe mumanya nti boogedde kanisa ye tekendeeza bantu boogedde. Kanisa ye yemu ku kanisa esinga okuba n'abavubuka kwosa Fanero naye abavubuka nnyo ey'abagagga ya Musumba Mbonye tubamanyi nti eyo y'abanene si bansonda bitaano suula mu olugu bali eri eyabugingo bwete bugingo bweyaga nti anoonya milioni 2.5 eza dola ng'abasumba baayogera nga baaseka nga baatunoonya tulwane okulanga tuvuluga ekintu ekyo tekisoboka oli mubbi sente z'abasiyazi tekijja kusoboka. Musumba namugamba nti bwe ziba z'abasiyazi oyo eyanga nti sibinkwatako neziba z'abasiyazi nga zinazimba kanisa I don't want to know. Of course nali mensi z'abasiyazi naye abasumba bali tebalowooza nti omuntu asobola okusonda $2.5 million mu bantu n'azifuna kyasoboka kasita abantu bakubaamu n'obwesige era abaatola ssente ewa bugingo ogula ettaka tebabuuza nga n'abatekeeza Pentagon oba munaabagamba nti Pentagon gyeziri oba teziriiyo abaaziteekayo ffe abaasuulamu tebaagala kumanya. They don't want to know. Pentagon erijja tewali tteeka nti Pentagon eteekwa kujja nga tuli bwetuli eyinza okuzimbibwa nga twafa ekikulu kiri nti erizimbibwa ne bwetalizimbibwa si musango gwaffe musango gwa bugingo ne Katonda we tekikulumya mutwe otuuyane osikemba wenookozekoze leave but it's too much. So as of today, going by what we hear, the source of conflict now obuzibuli wano webuganya okukalerwawo ewa Musumba Ssenyonga ne wa Kiganda waganya okuva singa wanalekera okuvaayo ebi okunenengana kuno kukome naye mate mwagala kwegatta kukolera wamu buli omwayo munne emirembe atuuseeko enjiri. Nkimanyi nti byenjogera tebibasanyusa n'abaagala okugenda mu kkooti mbalinze profession yange ena provision for public interest mbagambye in public interest nja kwongera obagamba singa bineeyongera katube n'entalo mu byobufuzi kanisa kereziya n'emizikiti zisigaze eddembe bwe batukunya eno tuddukire eyo bwe munaayonoona eyo kitegeeza kirina we tuddukira bwe tulibula bwe tuddukira tulitulika okutulika kitegeeza otulika na muntu muyinza okuvaamu obutemu obunaakula naye ne gavumenti ya wano yebabi gavumenti ebabembejja bubembezi gavumenti yawo nebitumala kuva ne bali kukabazuukuka gavumenti eteeka okusituka kati bwe bassa abaana omutemu bwe yayingidde natta abaana kati ekiro security of our children in schools buli omukyaliko wabeewo obukuumi obumala ye omutemu yayingira atya tekuli mukuumi ku ssomero embeera bwe tebabifa kati baddukuse buli omu abuuza n'ekyabasumba bano betandise okwewandiikako nze ndi wa musumba gundi nze ndi wa musumba gundi kiri tulika. It must be treated now. Prevention is cheaper. Treatment is expensive. Let's not strive to excel in curative actions, measures. Let us spend time on preventive. Bannange ategedde siina buzibu okwata akatambi kano n'okaweereza omusumba yenna gw'oyagala muweereze tell them bamanyi kubanga waliwo abasumba aboogera waliwo omusumba gwe simanyi yali luweera eyo
n'agamba mugambe mwami Muyanga, simumanyi yayogera, ne bampeereza nanga nti mugambe mwami Muyanga Lutaaya nafunye ekirooto nga Mukama nga nti mugambe Simon Muyanga Lutaaya nti ave mu byobufuzi, Mukama tabimwagalamu aweereze. Babimpeereza era nawalaza empaka, omusumba nali simanyi nakasimumanyanga, nawalaza n'empaka nengenda nesimbawo era nagwa. Bwe nagwa nenga nti omusajja oli atamanyi gwe nali ndoza nti oba bamutumye, yayogera era ndimala kuwulirayo ddoboozi ddala, nendyoka nga nti kati ngenze kwesiba mu byabufuzi. Simanyi oba yali olwokuba nali siri mu kanisa ye, nali sirwana naye, yali talina kyanneeguyamba, teyaga nti mugambe Muyanga ajje mumusabire. Namanya nti is speaking with the voice of God. Abamu kumwe mulina okuyitibwa. Mpa obujulizi ku abo bendabye, naye mbalabye nga bakuba kayiwa. Emyaka gyonna linyina akayingira amale bakuba kayiwa, musumba kayiwa, simanyi eddogo musumba, ne bakuba ne mumuwumuza, teyavaawo. Abalokole bali abasooka okutambuza enjiri babalabye ekkubo, tebaafanga ku motoka mwe batambula, tebalina motoka, baabuliranga Yesu Kristo. Kanisa tuzita za biwempe zikuba engalo, they served paka we ba. Naye kati buli kiseera nti ate omusumba simanyi Mulinde, twale kwa Apostle Mulinde simanyi yawasizza, basumba bane basooka okujja tubudde obukyamu obuli mu kuwasa kwe. Oyo awedde. Kati Kayanja yali ku Kayanja. Tewali atalina nsobi. We must come to order. Mwami Museveni, government of Uganda, walina minister wa ethics, simanyi gye yalaga. You must put these pastors to order. They must stop washing their dirty linen in public. If there is nobody to caution them, take my word, I am not to your level, I am below. But maybe the Basoga where I come from have a saying, Jomuta kubengoma omukulu yakina. It simply says that at times even the inferior may have some sense to the superior. Buli muntu agumye wagumidde, fe tubamanyi. Bwe muba mwagala sabbiiti eno kati mbalinze muntakule entandika omu ku omu kanisa zammwe mbabuulire abantu bye batyo bagamba. Tumanyi abasumba ababbi, tumanyi abasumba abafere, tumanyi abasumba abalwanira ettaka, tumanyi abasumba abagobi bannamwandu ku bibanja, tubamanyi. Tumanyi abasumba abagwamu n'abakazi, tumanyi abasumba nga balogo. We know you. Tumanyi abasumba aba accountability nga bali strict ku accountability, tumanyi abasumba bali developmental nga takugoma kukusabira busabizi naye afaayo okulaba nga osituse. Bwe temanyi nti abasabire kakande bwakusaba naga nti sente ze walina zalimu ekisiraani, business negwa, bwamala okusabira akuwa capital. You don't know it, you have these videos. Abawa the examples of people, a pastor kakande bawadde capital nti genda okole, ziri ezizo nfu kwata zino ogenzisabidde genda otandika okukola. It's there. So we know you. Muve ku Kayanja, muleke Kayanja for now. Wabaddewo Kayanja Bujingo, bibaddewo Kayanja. Onanga nti Kayanja bwaba yeeyingiza mu nsonga z'amaka ga Bujingo ekyo yakola kibi, but it ended there because Bujingo is smarter, hardline, asobola okwerwanira okwejja mu buzibu. Muleke Kayanja. Senyonga va ku leave Kayanja. Senyonga Musumba Kiganda bishop wange kwano gwange, Musumba Senyonga, leave muleke Kayanja emboozi zammwe oba temusobola kwemalira nsonga zammwe. Leave the man to thrive. Kayanja byabasinga bibasinga, byabasinga ne bwe mukola mutya Katonda bw'ati bwe yamugereka. You cannot lower him down because that seems to be the effort. Bwe banga bisiyaga, Uganda ina amateeka amakakali ku bisiyaga. Muleka amateeka gajja kumunoonya. Njogera mmanyi obulabe n'ebizibu ebiri mu byenjogera, naye nawa Katonda omwoyo n'omubiri. Omwoyo n'omubiri Yesu kambikuwe, nze newa
wayonga sadaka omuliro guje ku lwa Katonda n'ensi yange. Nze Sir Simon Muyanga Lutaaya.